bakulotolera endooto abo yali mukomera yabagamba waqala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minu billah wa hum bil akhirati hum kafirun واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر الله تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نبي يوسف bamugamba okulotolera endooto nange bangambye kusomesa mufu sinza bwetababuulira ku katonda waffe gwe tusinza Nabbi Yusuf yagamba baganda bange ngenda balootolola naye mumanyi kye muliko wano mwabaze mu darasa. Do you know why you have come here? Nabagamba nti mugoberere eddiini y'abakitanga Ibrahim Ishaqa bali tebasamira bali tebagatta ku Allah kintu kirala era mmwe abali mukomera arubabu mutafarrikuna khair. Can you be with two servants and serve them? Oyinza okuba ne bakama abo babiri nobaweereza onagamba jangu ofumbe kyayo jangu oze suuka nabagamba muteekeddwa okuweereza mukama wammwe omu tuddeyo nga ntandika darasa yange dakiika 45 ngenda zifuga. Most people don't know that we were created from Adam and Hawa. Abantu abasinga n'abasiraamu bonna ne bana abasomesa nga muli wano tetumanyi nti twava mu Adamu ne Hawa. Twava mwani? Twava mu Adamu seeka. Era seeka baba tusaze wano agenda tuga nti ya ayuhan nasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Mungondereza omutonzi batonda nga mbajja mu Adamu. Ku kiyama Allah agenda tugamba alamu ahadi ilaikum ya bani adama. Sabagamba mu abaana abava mu Adamu Allah ta'budu shaitan timukole emirimu gya sitaani innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni mwina kukola jange hadha siratu mustaqim. Malize rafudho eyo bannange twava mu Adamu naye ku ffenna abatudde wano bwe tuba twetwegendereza nange nga mwendi abantu 5-6 bayinza okuyingira ejjana nga be bategedde Adamu yensobola lwaki ntandikidde eyo. Adamu yasamirako. Adamu yeddirako emmamba buli yeddira emmamba yeddira embogo yeddira eggunju bona jahannamu. Adamu yeddirako emmamba. Adamu yaliko omuganda yaliko omulugwala kubanga bamu bagenda bagobereza ayega nti Allah yagamba yatonda amawanga n'ebika. Amawanga Allah tagatondangawo yagamanyanga gajja kubaawo. Mu Buganda wano abantu bagamba nti we are like a band of sticks tulinga obuti obuganda nibaga tuli baganda. Ale yakituuma yakimanya obulugwala. Adamu waliwo abalugwala ku mulembe gwa Adamu kana nasu ummata wahida mpunza kubajagadde okusoteninga bannange twava mu Adamu. Eggwanga yensonga lwaki ku bintu bibiri malirize bwe tuba tukuteka mu kabuli tugamba bismillahi wala bakugambe bismillahi wala muganda wala munyankole wala mukiga you leave them there. Era bwe tugenda e Makka omuddugavu mu Nigeria tuyinza muwabula ku muddugavu mu Uganda we all black Africans under what otegere wendi kati abantu bonna tebakimanyi. Adamu teyeddirako mmamba teyeddirako mbogo. Adamu teyasamira yensonga lwaki Yusufu agambye abamukomera mugoberere bannabbi baffe be bajja nabyo tebasamiranga tebeddira mmamba tebeddira bya buwangwa. We were created from Adam and Hawa. Tebaliko ba Manchester bagenda okuba aba Manchester emiggo isigalo genda kuwatattaka kubanga Adamu yaliko wa Manchester singa ebadde darasa nene nali badde ngazi yawo. Genda ononya Adamu mu Qur'ani era osome aya eno mu surati Maryam eriko surati Tilawa. Allah yagamba najja bannabbi ku mugongo gwa Adamu bagende batisa abaana ba Adamu bakomewo nga bansinza. Wano buli omu ali ku lulwe yeddira mmamba abo awasembaga alina baniigiina awo sijja kugenda wala olw'essaawa empeereddwa entono. Omusomo ngenda gusomeseza wali naye bannange twava mu Adamu. Genda osome Adamu.
Adamu yali musiraamu, erinnya lyali kisiraamu, ne Hawa agamanya singa sisaawa nali badde nga gaziya. Abantu bonna okutondebwa Jesus teyaliiwo, era mbagamba munafu wali abadde ayambadde akatisati ka movement nti Jesus Adamu yabeerawo, Jesus yaliwo. Jesus weri yava mu Adamu gye yali. Era Bayibuli si kitabo kya Katonda, ekitabo kya Katonda njiri mu Lwebbulaniya. Naye awo ngenze wawanvu. Twava mwani? Ekibuuzo ekisooka bagenda kukubuuza, man rabbuka, ani mulezi wo? Sheikh Abdul Wahhab yagamba inagamba rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin. Allah ye mulezi waffe bracket eyatonda nga atujja mu Adamu. Bagenda kubuuza Adamu yedirako emmamba. Adamu yaliko mu lugwala. Yesu lwaki bwe tukuzika tugamba bisimillahi tugende ku mufu. Njagala abasajja awo mukole gaapu awo ngenda okusomeseza n'omuzina lwesomero bagunaatuuka